Nazze ku makya nga baŋŋamba mu register siriimu, ne ngezaako okwekubira omulanga mu ngeri esoboka paka ekisobose ne nnyingira mu sisitimu era ne mpandiisibwa terubadde lwangu. Naye n'abo abadde bakigezaako mbagamba nti baba tebannakkiriza bakootakoota mu Gaalumonde Nakawa West tebalina kyakukola. Tuyina kugizza gy'erina kubeera mu mikono gya Bulola 2020. Mvudde ku kine nange neesanze mu register eya Electoral Commission eya wano nga siriimu, naye ng'ate ku register y'oku kyalo nga mwendi. Naye ebibaddewo byonna nonetheless si kikulu, ekikulu nti ndi nominated. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Muzadde munnange, teri kyabugaga ky'oyinza kuwa mwana wo okuggyako okumutwala mu ssomero eddungi. Light the World Kindergarten Primary School ly'essomero w'oyinza okutwala omwana wo. Bano basomesa abaana okuviira ddala ku top kirasi okutuuka ku kibiina ekyokusatu. Bayigiriza abaana kompyuta n'ava buto ng'amanyi ekyokukola. Balina ebyokuzanyisa by'abaana omwana n'alemwa kwetamwa kusoma. Bano balina n'emmotoka ekima abaana n'okubazaayo nga bamaliriza okusoma. Light the World Kindergarten Primary School basangibwa Kasubi gw'abeetaaze bakubire ku ssimu zino wammanga 0757 97 799 98 oba 0760 89 33 35. Olwaliro ngenda lyange liri mu register. Kuno omulundi ogusooso erina lyange okuva mu NRM mu register natuuse ano nga liziramu. Nagezaako ino okugoberera ensonga eyo najja paka wansi ku ewatango doi twamutuusaako ensonga edo. Nasookere wa Kiwanda namutegeeza lwaki erina lyange liziramu namwebuuzaako. Twadiginga paka mu archives twajja twano na documents de twasayininga ku de twayiduzaamu mu kyalo ng'erina lyange lirimu aye ngendo mu register tibalitamba. Kyanewuniisa ino okuboneka nti embeera ebaire etyo. Aye ate kyalaba kunewuniisa ino kubanga tuli kuvugana n'abantu abatenda bavuganya. Tuli kuvugana n'abantu abalowooza nti bo mu NRM nibeneyo nti abantu balina kwogera ibo nabalina okwogera. Erina lyange bamaze balikiriyalinga nga bali wene mu register liri mu physical twaliwandiika mu nepeni bategera bulungi nti ndi member we NRM. Bampa ebbaluwa enconfirminga ku membership. Imagine omuntu abaire mu NRM okuva nga muvubuka nze nesimba nawo ku NRM ticket okubanga mu 2025 ndina ku confirmingwa bu confirming lwendi kujja okulondewa okuba nominated nti oli member. Tikibaire kibakwali kusomooza, yeah, but at the end of the day yes bamaze bankiriyalinga bampa nomination form zidino iranja kujetusa nesimbye mu Budyope West. Budyope West kiri Buyende district mu Busoga. Je nesimbyewo nesimbye kubwe MP bwa Budyope West. Tulikwenda okutereeza embeera d'abantu Budyope tuli baavu okutwaliza ewalala. Twaba n'okusoomoozebwa kunanda n'amataka muwulire abana Buyende n'Abadyope n'abebusoga nga balira emiga egibwa kubwa kunanda okwo abasirikale babakuba enanda baji bagoba muwulire obwavu obuli ebusoga. Masiko yesimbira bwa Youth MP Western Region ndieza ya Rwampara East Rwampara District nashemerwa munongeri izoba okwija hanuya kitebe kitu cha NRM Secretariat okwakira nomination forms kandi nkagaruka expressing na interest abwentebe yo bwa Youth MP abwa Western Region. Ni nsima President witu Yoweri Kaguta Museveni abwenteka tekeji na nokutuje tukureba actually party yitu ekoyongera kugira mani. Party yitu is not identified by identity, it's not identified by race. Ito turiye kintu kimwe kandi cyo kituma party yitu yabe ya mani munonga.
nyongera nsima eminyeto batahi banje aba Western Region na Munonga abo okubijere bakunteka makucharo bwesije na nayo twayika hatiya okunarabire mu kutandika grassroots tutangire party structures korawo maseru nkaza level 2 nkaza level 3. I come from Aleptong district, Moroto constituency, Abia sub-county, Oteno parish, Teobwalo village. I have come to pick the nomination form to contest as a member of parliament for Moroto constituency. I have been very concerned with my people of Moroto, the way they are suffering, the way their leaders who have been elected, they don't get concerned with them. And I felt it is very necessary that I come up to see how to solve these community problems. Kakoza ndi Kauna Ronald kuva mu Jinja State mu constituency ya Jinja Northern Division eranga ndi musoga owedinda okusokera nendo kusima pate ya NRM olwentegeka enungi de tusanze wano mu kunona impapula daife edisobola okutwikiriza okubanga tusobola okuvugania ku flag bearers oba okuba MP wa Jinja Northern Division. Nenda okusima abantu ba Jinja State na dalata abantu ba Jinja Northern Division ntumwe bali kuba bakalamu empapula divireyo mu race tulimu era tuli kuida ndi kwenda aweereza abantu ba Jinja Northern Division nsobola okukolera walla nimwe tusobola okuweereza walla nongereze kwebyo abandi basobola okukola kuba obukulembeze buli mu kwikiriza nti oyongereza kuba ino bye bakoze. Mwami Daniel Okanu avire dinda mu Jinja South West constituency ndidi okusaba abantu abo mu constituency yaife nongi entebe y'obwa member bwa parliament. Olunaku lwa leero ndidi wano ku NRM secretariat okubanga mpekinga forms sobola okubanga nja nchikirira ebiduubo byemmwe n'okutwala y'ensonga edibagema nga tugayise irobozi twali tusa mu bisenge ebya obuyinza nga bwe muli kubona wano kintu kitambwire bulungi era abantu ba Jinja South West constituency nekiseera tubenga wanyendo mukongwe akomawo owakimanya kabonera akomawo naye omuntu akiikirira ekintu abeera mubaka mukyala atusase sanamu kuba wonna yatusala season magenda n'amadda wonna yatusala obudde bwe buweddeko akabangako pake twamulaba ku nnaku abantu baffe gye balina n'ebizibu olunaku lwe twamulabako nti kati omubaka omukyalo ow'Amasaka City aguddeyo kunaakoze ku mawulire yali aweeweeta mutwe gwa musajja mu palamenti. Tulina ebizibu abantu beetaaga ebigimusa abantu abaana balemedde wakati bagenze kusoma Masaka City. Masaka City fe kibuga kyokka mu Uganda yonna abalina industrial park etali mbiyadde ka factory n'akamu. Tetulina yadde omubaka eyali aleese nti aleeseeyo omuntu kale ateekewo ka factory katandikewo emirimu 13. Ettaka batandise na kulibba kubanga industrial park yaffe efuuse idleland. Naye ddala wakati mu bisoomooza abantu byonna ne tulaba nga omubaka omukyala Kakande eyali badde eddoboozi ly'abantu b'omu Masaka City ate ali ku floor ya parliament talina ku floor ya parliament ali mu parliament mu ntebe omukono ogumu guweeweeta musajja omulala gumuli mu sikaati byenjogera biriko obukakafu ddayo ku vidiyo omukono ogumu gwamuli mu sikaati omulala ng'aweeweeta mutwe gwa musajja naye ng'eka gy'avudde mu Masaka City abantu balina ebizibu abantu bu bizinesi wali babagobaganya muve wano muve wali ngerako kunyingiza mu maka gaffe amaka abantu basomoka buli baka enfuna ntono nnyo obalusogonale ekyo otandikirako kubona nti abantu betu mu maka babaneeningiza n'ekintu ekyokola okubona nti basobola okweyomerezaawo kubanga puroguramu za gavumenti byegemu aye abantu baife balesenga bazira kyobonako kino tukujja okubona nti tugemera walala mu nkulaakulana okusomesa abaana okutumbula ebyobulamu amaadi amayondo okubona nti abaana baife basoma addala abaana b'obuwala abali mu myaka egikali kwetuuka kubanga tuli kubona nga save tikamuli tuligemanga akati abaana abali kuzaalanga nga bali ku myaka emitono tetwedagemera walala n'abakulembeze bona boona tusobole okubona nga abaana baife bakulaki basobola okweyongerayo okusoma batuleesinga ebizibu ebiri empapula zino okusobola okugenda okuvuganya ku kaadi ya NRM
ate tusobole okugenda okuvuganya mu kalulu akasembayo nga tuvuganya n'ebibiina ebirala okusobola okubbululako ki constituency kubanga somewhere erekeddwa nnyo emabega in terms of service delivery. Abannakooki bakimanyi bulungi nnyo nti Kibedi ndi musajja wa bikolwa siru wa bigambo. Twatandika mpolampola nga tukola amakubo ne tulwanyisibwa nnyo twetaaga identity ey'obwemupi. Tubadde nga tujjanjaba abantu baffe magombola gonna 12 naye era wabaddewo obuzibu bw'otabira na identity ey'obwemupi. Tubadde nga mu kuweerera abaana ndowooza kooki essaawa zayo tuweza abaana abasukka 200 abali mu masomero ag'enjawulo mu Kampala, Wakiso ne Mukono abali ku full bursary. Ndowooza nti abakooki banaabeera bayivu nga bangi bajja kusobola okukola ku nsonga zaabwe kubanga abayivu bwe batuula wamu ekizibu bakigonjwa. Eyalaga nti ngwa mu pate ya NRM naye gyenva abayitawo Aleptong District Model Constituency kyekitundu ekikotogeddwa nnyo mu kifo ekikwatagana ebyobukulembeze. Abakulembeze, omukulembeze gwe tuyina oba be tubadde tutwala abamu sinakindi ojja kwesanga nti nyo maybe okutya kubadde kungi nga tebayinza kurepresentinga ddoboozi ly'abantu baffe kuba abantu ekitundu kyenvaamu be bantu abaava mu budamu kye bayita camp LDP camps naye okuddayo ewaka ne beesanga nga bali beetaga rehabilitation bali settled era tweyanza gavumenti yaffe ya NRM yabasettolinga naye kati beetaaga I've come to stand and contest as Member of Parliament for DOP West constituency just because there are a number of defections within the constituency. We have experienced the gap of lack of an effective Member of Parliament for 5 years. And usually what has been happening is that we elect people from Kampala, although they are attacked with the birth to DOP West constituency. But after being elected, they leave the constituency empty and go and reside and stay in Kampala. Bahesa bamasaba base bahese ndi mulembe muri sinalyawere bona nafunire timba platse shalero bambandikisire shalero ngana huba sima mwanyala mwasabira tsala nafuna timba platse ni husa tula kama pesi koko se kama sinenangibwa na hungu bena ngana mile imana afa numwana umukisu uwe mana afa ukwitsa kwimiha hundebe ya woman member of parliament yasinzira butsina wetsi kubiramu fesi kububona abemba saba mumambireho kunyalitse kuyusa yuse mana afa kuna nihire lala asi paka hutya hunga. The former member of parliament Aleptong district, and I've shown interest to bounce back to parliament. I'm just from picking my form, so I will be on my way back to Aleptong to go and mobilize so that I hold the flag. That is my wish, and I also want to thank the Electoral Commission for NRM party because what I've seen this morning, the process is very okay. Mutiwa Johnson ndiroya. Mutiwa Johnson nganka kufuka loya ndi musound na myaka kusika 20 years. Mutiwa Johnson ndi mulimi. Mutiwa Johnson okuvayo lwaki nvirayo mu nsonge buzaya abazaya emyaka yona bayirenga basula kati sawa yokulonda esembeera era nukusaba abantu bebuzaya sawa eno okulonda kutuse mulonde Mutiwa Johnson abategeera embeera yaimwe tuva mukulonda bana abantu nga mulimo mufulire ensonga ate yatandika kuzimba buzimbe yatuka sawa yakula meya yabayiduka Mutiwa alijja abanimwe sawa yokufuna muntu omuweereza omukozi omulungi nga ate alina ekirabo ekyobuweza ni Mutiwa Johnson abazaya ekamya abazaya abanyabo ne basebo abavubuka abalema abawala badada ni bamuzeyi mwana mwena sawa eri kusembera Mutiwa Johnson alikwenda bwe mupi mutume sawa nsonga ya flaga mutabuzibwa mulinge fesi ya Mutiwa Johnson no muntu kulingira nga oba n'obwetavu adakuwuliriza olwatya lunaku lukakati ndi nsariro zena okuyiza okulaga nti ntako kwemereryawo kubanga olwatya ntuli kulaga nominations gitandika ku 16 n'olwatya kulaga nti ntako kwemereryawo era njizira okusyoma forms okuyiza okufiringa ku kyalo bantu bange b'Ikiki Budaka district nabe balya enti omulundi guno
tuyikirira nto tiimu mulobo abo mu parliament etiimu mulobo abo mu parliament egezeeko okukola omugwera akoba ntakaba kendo kaonekera ku mukonda nze already muwaine ebintu byenkolere emirimu tugabire twaba ku byobulamu ate mbayikirira arambalaga emirundi ng'egibaire okuzanyuma wambona nte emirimu njakubawa ate tenjakuba janjabya njawukola ebintu bya mugaso tufuna omukisa tutambula mu bibuga bingi tulowoola ebituli bingi nnyo ebiri wano nga tulowooza nti bwe tuleetamu enkola yaffe ey'ekisuubuzi abasinga obungi wano era nga n'emirimu egiba tegitambula bulungi ffe tukosebwa tulowooza nti eddoboozi lyaffe n'obukugu bwaffe n'obumalirivu bwaffe tusobola okutereeza ekibuga Kampala kekadde okuzza Kampala ku ntikko era empapula zonna tumaze process yonna tugimaze kati ate tugenda kufuna abantu abatusemba tukakasa nti akalulu tulimu tuli siriyasi era nga n'obusobozi tubulina tusaba abasuubuzi tubeere bumu mu nteekateeka eno tusobola okutuuka ku buwanguzi basaba ddala obuwagizi bwammwe. For woman member of parliament in Maracha district. What are you going to do for your people? Well, there's a lot, but mostly I'm not going to take a lot of your time. I'll speak about one major thing, is youth involvement, you know, in everything that we are doing as the NRM government. We have marginalized the youth a lot. So I would like to involve the youth in innovative ideas, leadership trainings, so that we can be able to assist them to be self-reliant in everything that they do and be responsible citizens. But also at the same time, I serve in as the IGAD Special Youth Envoy. I am running as a member of parliament for Moroto County in a Leptong district. The reason why I am running is to ensure that we save our people, because when you move to the community is facing a lot of challenges. Let me begin with there's high level of poverty. And when there's poverty, even acquiring basic needs becomes a problem. The community becomes totally very vulnerable. Even access to quality education become a challenge. Even access to affordable and quality healthcare becomes a problem. And this is the reason why I am running. And I'm really delighted and excited to have picked my nomination forms. And I want to assure the people of Kwen that your daughter Emma Rose, the one you know, is still very ready and very fit to take Kwen to the greatest heights. I feel the 5 years that you gave me may not have been enough, because there is a lot that I've tried to lobby for, and believe that if added another 5 years, I'll be able to accomplish my task. It is when you people of Kwen will feel the real goodness of your daughter, Emma Rose Chelkut.